Yesu ketugenda maso tusanuke films Busoga atushemelerwe Rachel film ekyatandika butandise genda maso ate nga tushemelerwe Rachel yakulembedde abazanyi batugamba nti Waiswa Alan nga naye ku screen kwali tutandika butandisi Zulaika Nakisuye ekyali ntandikwa batugamba nti Namuwa ya Shirat nga netugenda mulabamu eno filimu yaffe egenda maaso ate nga Akongo Penina nga naye ku screen kwali Akongo tolekedde akayiringu ye filimu egenda maaso Nsubuga Ismail ye yaleeta olugero luno era naye wandika script ate nga Kagoya Nora yalabiridde abazanyi ku set batugamba nti Shemerwe Rachel ye producer filimu egenda maaso etandika butandisi kakati nga tutandika waliwo omwana w'obuwala agenda maaso yetegereza naye nga ate amameme gamukuba ayina kyabala omanye ennaku zino abawala babala nnyo okusinga abalenzi bwe byatuuka ku byokkuula baava ku leve ey'okwata magalo kati bakozesa digestible akukuula erinnyo n'ekibuno ng'ajjayo omugangali ebigali bibaayo naye guno tajjeyo kigali ajjeyo omugangali kiki ekiri mu kibbo ajjeyo omugangali n'agulyoka aguteekaawo ekyatani abaali awo genda okuwulira nazzayo omugali gwe omanye ekiriwo kati okulengera kumba omwami yazze kangene kakole kati ng'agamba ayina akalimu kayagala ogenda okwasaganya ye mwami kati ng'amugamba nange ekyemisana nkutegekere ki omukyala abuuza kyaba ategekera omwami kuba omwami wanaaviira ku mulimu ajja kulaikani abaako kyasangawo nga yeeyongerayo omwami tamanyi nti omukyala mu nnyumba ayinayo omugangali ayina omugangali mu nju abakazi lwaki babanga n'emigangali naye kati kumba omwami nga yakavaawo omukazi ono yakwata omugangali gwe wuno ali mu kusoba aguyisaawo ekiri mu kibba agatali masala kiba ki omukazi ono najja akwata enkumbi n'ogubbo gwe ogunene gulabika gunyiga mmere ya lumba ogubbo ku sayizi kwe guli kati nga ajja ayingira omuwanyi ayingidde ebimwanyi lengera ekyali ntandikwa firimu egenda maaso ng'atandika okusimaasima bannanga abakazi baba n'ebyama abakazi abo mulo balabanga abantu abali fragile oba abali soft mubalaba edduka si bangu n'akatini bwe kati asima ng'asimira ddala n'ekinnya ekinene eki muwala musajja yaleeta mukazi muwasanya abakazi naye nga balina ebyabwe kakati aba akyasima ng'akwata omugangali agusaayo omugangali gwe guugwo ng'atandika okusaba ali wano avuuma alinga yingini ku lyato avuuma buvuumi wetegereze ali mu kuvuuma n'ensisi zimuyitamu bannange abakyavuuma ogenda okwetegereza waavuumira nga Nazaala we buuna ayingiddewo yamusanga alina omugangali gwe ekiwala iwe nakubonerawo n'agamba gwe kiwala gwe nakulaba nakimanya nti olina ebyawongo gwana gwe nakulaba we n'omutwe gutunulanga ekyawongo gulabe n'ebyawongo olina ebyawongo bulijjo mutabani wange simanyi nti oba akimanyi nti olina ebyawongo oli mulogo kati nkuguddeko akasente akatono kabeera afisango omusajja mu mwana wange takyalina wadde 10 kyafissa ne bwagenda okukola sente tezijja ebyawongo byo byebirya sente z'omwana wange obwavu obumuluma gukazi gwe kiraba ekyawongo kino kirina omugangale ebyawongo byo byoli nabyo kakati yamugamba ebyo ebyawongo byokutte njagala obikwate bibeede namugamba nyendooje jooja Nazaala agudde mu kyawongo Nazaala yagwa mu kyawongo amugambye beede oje jooja nabyo tyenda kumana wa gyoli kuijja jja jooja aye muna aye baba ekyendiibona saawa eno
mbonanga omukazi one adeemye okujja azira kujja jaja azira kulumuka yagema enkumbi yaja nakyo ajiire nakyo. Ladies and gentlemen, omugangala aguzizaayo munange tukwate kuba okudda erudda. Ku kyalo kino waliwo omukyala eyali atuuka, yali ayambadde bulungi ng'era w'omanyi bano bannaddiini, wabula ali ku ssimu ajja atambula mpola mpola agonze shariya. Luno ali ku ssimu, kumbe gwakubira essimu amugamba gyamunoneko. Yasanyuka nnyo bannange ng'asanyusa okulaba omusoga akoba nti sangayine namugamba nkugamba edda nkugamba jangu wano oyite ku nkoolimbo za gundi nga toyagala kuwulira. Kale nno yali azzeeko ku kyalo. Kirungi nnyo omuntu okubeera e Kampala naye n'ojjukira wowe wasinziira okujja e Kampala. Abasinga tebaagala kuddayo kulaba ku bantu ba mu kyalo bali mu mbeera ki bannange. Obwedda mpulira omusajja ekyalo kyeno booda zirina we zitasukka. Waliwo ebyalo byogendako nga booda terina weetasukka. Kati nga mugaba nange gyonna gy'obadde obulidde kirabika akasente kaweze. Agenda okwetegereza ng'ono ensawo gy'alina malida. Omanye ensawo nga malida bagamba ow'ekibuga ayeetikira ow'ekyalo, oba ow'ekibuga bw'aba yeetisse asanyukirwa. Kati ow'ekibuga bw'aba teyeetisse tebasobola kusanyukira. Firimu egenda mu maaso. Nagambye nga bulijjo eminze nkwereza tulaba akayiringu nange nga bambuka olugendo lwali luwanvu nga bambuka olusozi bagenda tutandika butandisi yakakomawo. Yakakomawo genda okwetegereza ayingidde akasaalu. Kiki ate lwaki oyingira akasaalu? Akasaalu okesoga bweso sidagaani. Kumbe waliwo eyali ajja ogenda okwetegereza bannange otambula oddawa. Kati nga muga nti munnange waliwo ampadde ebintu bino nagamba mbimutwalireko. Oli mu kumutwalirako bannange byekiki nga nsawo zinyirira mulimu bya kibuga nedda wazira bya kibuga. Ensawo zinyirira zibulamu ekyokulya muno. Ab'ekibuga baba n'ebyokulya mu nsawo bye tutalyalya. Nagamba waliwo agimpadde nagamba njimutwalira jja. Kale naye oli otya muula kakati ono mulamu ebiseera ebisinga aba yafumbirwa mwannyoko ow'obulenzi. Kakati ono lwaki bamuyita mulamu? Ye mukyalo oli gwe twatandise naye eyabadde n'ebibbo eby'essanamu ku kyalo kuno. Ono mulamu we era oli wamulabe neyeeyokya akasiko. Sitaani tebamuwa haaga badduka mudduke. Kasita olengera sitaani lumuka baba lumuka. Kiki nti oyo omukazi oyo nti wangi ng'amugamba oyo omuwala ye yafumbirwa muganda we tufudde. N'agamba nti omuwala oyo mumanyi yagamba abeera kuno nti ddala kuno kwabeera kati ng'amugamba nti oyo mulamu waffe yafumbirwa muganda wange yafumbirwa muganda wange Musunda laavu. Kati ono alina muganda we Musunda laavu ye yawasa omukazi oli. Ono yamugamba muli mu kizibu. N'amugamba nti omukazi oyo gye yava n'amugamba muganda wakyali mulamu nti waali muganda wo n'awasa omukazi oyo n'asigala ng'akyali mulamu. Ng'amugamba nti omukazi wa kuno nti ye ekyalo kiri mu buzibu. Ekyalo kiri mu buzibu. Muganda wakyassa nti ye wakomye mulaba ddi nti jjo kyava mulengera alaba obaggwereddeyo. N'amugamba omukazi onina kye mumanyiiko. Omumanyiiko ki?
saagala kukyogera oba n'ebyokukyala mbiveeko nzireyo. Eyazze okukyala ayagala kuddayo olw'ekyeteme kyasanze ku kyalo kuno. Namugaana esooka ombuulire lwaki naye kati tombuulira omuwala wamulaba wa lwaki bw'omulabye oddusa otidde nnyo kiki? Nga batambula mpaka waka. Omugenyi eyazze okukyala kuba kwa ssanyu yatuukira mu birowoozo. Ono naye atuuka bimusobedde. Munne abadde azze okukyala ebirowoozo bimutta olw'omuntu gw'asanze ku kyalo kuno nga tamusuubira. Ekyalo kyagwamu nnabe. Munnange kati Shirati kyobadde kini lwaki tumbulira ekituufu kakati tuvudde nga tuli basanyufu eno nze tonnaba nakulya bugenyi otuukidde mu birowoozo. Sooka ombuulire Shirati. Shirati yogera nange naawe. Shirati tayagala kwogera. Ekyama kyakimanyi. Kati ng'asooka mbuuza kyogera Shirati tonneesigirako ddala. Nsize wano. Kati ng'amugamba nkubuulire. Mbadde saagala kulabika nti ntambaala ebitankwatako era sizze kulabika nti ntaggulula baagalana. N'agamba nti nze ekyabadde kindeese kuwummulirako wano nnaku 2-3 male nzireyo e Kampala nkole emirimu gyange. Kati ng'amugana esooka ombulira omukazi oyo mumanyiiko ki? Lwaki toyagala kwogera ky'omanyi ku mukazi oyo? Nakuliranga sinaba kusanga. Kakati ng'amugamba nti nze waffe gye banzaala oba gye nsibuka nga sinaba kulabika nti tumanyigana naawe. N'agamba nti ekyalo ekyo omuwala oyo gye yali abeera. Wabula omuwala oyo ku kyalo okwo baalinako famire yaabwe teyali nnyangu. Nti aha famire yaabwe eyo teyali nnyangu. Ng'amugamba nti ku kyalo kwe twali abantu bangi abaagwanga mu buzibu nga tebamanyi lwa famire y'abantu abo. Saagala nabyogera bwe mbyogera ndabanga essanamu eringoba. Oyo omuwala ng'amugamba nti olengera omuwala oyo kyabokya ng'agamba nti ku kyalo kyabo oba famire yaabwe oba yalinamu kitambo oba yalinamu kiki nga famire yaabwe bw'oyagalamu omuwala ng'ali mbeerera. Omuwala gw'oyagala mu kifamire yaabwe bw'abeera mbeerera. Kasita owasaamu omuwala ng'omuwala gw'amuggyako embuzi, I mean is a goat, if not is a crocodile, you die. Ojjako omuwala embuzi ofa. Kati ono yajjukira efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Olunaku Musundalaavu lwaleeta omukazi ono yajjukira. Maama yali wano bayagala okuyingiza omukazi maama n'alemera mu kkubo. Ono olumugambye nti famire y'abawala abo ewaabwe bw'omuwasaamu omukazi gw'aba amuggyeko embeerera baba balina okufuula enva oba baali basezi. Abasezi ku grade y'ekika ekya waggulu nga bakulya nga toliimu na munnyo nga bayinza n'okulya nga tebakusiiseeko. Kaakati omukazi ono nga bamaze omuleeta maama yabagamba nti mukwate ekkubo eri baleese muddeyo. Ono n'amubuuza nti buzibu ki? Musundalaavu yaleeta kiddeemu nga bw'omanyi abavubuka yasomba. Kati okusomba kirala n'okusomboola kirala. Musundalaavu yasomboola era Musundalaavu abuuza nnyina lwaki amugobya omukazi gw'ayagala. Ng'amugamba mwana nkubulire ng'omukazi oyo tojja musobola. Maama omukazi lwaki tebamusobola? Nze ndaba simune najja musobola. Kati maama nze onsobera nakaleeta omukazi wange otandise ebintu byoye Musundalaavu atandise okayanira omukazi. Leka naye tuyingize omugenyi mu nju. Ngambye ekkubo eryabaleese mugeme eryo. Ono yagenda yeekyanze. Musundalaavu awe we yakwatira ekkubo ne yeeyongerayo era n'agamba tagenda kudda wano.
mwana wange omwana ono yatandika okubuuza nnyina n'amugana maama lwaki omukazi we muganya okujja mu famire yaffe olina history yonna gy'omumanyiiko oba ekintu kyonna kye twandibadde tumanya maama yamugamba mwana wange bitono by'omanyi naye kyolina okumanya eriiso ly'omukulu addugala weewalaba eriiso ly'omukulu addugala weewalaba kati abejjukidde nga okusinziira ku bigambo ono byamugambye kirabika maama yali mutuufu omuwala ono obutamukkiriza kujja gye bali oba ngagwe njagala weetegereze bamulya oba bakulya kasita oba nga oli mupya omulala oliibwa bw'oba nga oggyeko omukazi embuzi mu famire y'omuwala oyo bakulya bali baali basezi balinga bamuli asooka okujjako embeerera bamulya kati yagamba kampite maama asooka awulirize emboozi eno nga bw'ogyogera kubanga ebigambo bino by'oyogera bitiisa ate ku muntu yenna atamanyi ayinza okulowooza byakusaaga simwagala atugamba eriiso ly'omukulu awatugala maama bulijjo yatugamba nga ebintu ebyo nga tetukkiriza nga tumugamba ng'awoza mbu simanye eriiso ly'omukulu addugala weewalaba naye wabula yajjukira ebigambo bino bitandise okubaako ebintu bye bimujjukiza lunaku lumu yakwata ekkubo n'agenda ewa musunda laavu agenda okutuuka mu nyumba ng'omukazi ali mukaaba ndeka naawe nze mpulira nkooye ogenda okereza omukazi n'avayo mu kisenge abadde akaaba ndeka nvaako ebyokukimala kati ng'amubuuza nti omwami munange bwanyinaze gyali nti abadde agize kati kimuli mutya kati emiranga ye gye yasanga yalowooza gya mukwano era n'amanya nti muganda we mu kukiika alabika akanyuga bubazzi baaba oli omwami mungwala alabikamo kubanga emiranga gy'asanze wano nga gikakasa bulungi nti munnanga omukyala ali ku kyokya kati ng'amugamba omanyi mulamu sijja kulwawo ng'agamba nti mbadde nzize tunyumyemu naye ebiwoobe byensanze wano kanveewo mugende maaso n'emiranga gyammwe saagala balemesa miranga munnange ddayo ku miranga gyo emiranga gy'omukwano giba mirungi omukyala ono yali akaaba miranga gya mukwano firimu egenda mu maaso bino byonna ono atandise obigattagatta munnange bwe yava eyo ng'akomawo asanga maama ng'amugamba nti nva wa musundalaavu n'ekyensanze eri n'agamba nti omwana ono erinnya erya musundalaavu lyamutuuka omwana asunda laavu agisundira mu bipimo naye kyemmanyi alabika laavu omuwala ono amuwandebe oba kwansawo amupiika mpiike laavu kubanga oli omwana musunda laavu asunda laavu laavu olwawo okulaba bagisunda modulo musanza neŋŋamba kankomewo kuba musunda laavu asunda maama oli omwana alina omukwano ebigambo bino byonna babigambanga maama naye nga ye atunula mu kyamuli era ng'awula tayagala kumanya bigambo byonna bikwatagana ku mukazi oli namusunda laavu yasalawo n'omwana we abe nga amwejjako lwa mukazi oli kati ono ssebo yamugamba nti maama va mu laavu y'abanno banno balina laavu balemesa baveeko kola ebibyo by'olina okukola firimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso kumba omukazi ono yali mu kisenge nga tali ku byakusunda laavu alina bwe yali yeegayirira bannaye mpulira ebintu ebyo sibyagala kati ekintu kino kye muŋŋamba okola nze sijja kisobola lwaki munnemerako kusunda laavu wange mmuleke firimu egenda mu maaso oli kye yali yeegayirira ono kyataamanya kati ono kyeyakola nga agakampite maama omubuulira ebintu ebyo nga bw'obiŋŋambye tulabe engeri gye tutaasa musunda laavu kati agenda okuyingira mu nnyumba wano
ayita maama, maama amulaba. Ayita maama, maama taliyo. Maama tatera kuva waka, tatera kuvaka maama. Kakati agala kubira nnyina essimu alabe wawaali, kubanga ensonga ono Shirat gyayogeddeku nsonga ya Simba tesaana kuba budde nga tennakolwako ngoba nga tennatunulwamu. Essimu eyitamu, essimu eyitamu, essimu eyivuga n'etakwata. Jjukira twatandise maama, maama yasanga muka mwana we n'essanamu era baamukuba essanamu, maama teyadda ngulu. Kati bino byonna ebigenda maaso bano balowooza maama oba ali ludda wa, kumbe maama ekyamutuukako kirabika kikambwe. Kati maama bamukubira takwata, maama takwata simu, kintu ekyo kimalamu amaanyi. Maama, maama kwata simu, ebizibu bya Zimbe, emitawaana zize, problems emekuja, problems, ebizibu bya problems byatuuse dda. Munnange bakuba essimu, maama takwata simu, bakuba essimu, maama takwata simu. Obweraliikirivu bweyongedde, maama takwata simu, maama takwata simu. Yeebuuza kiki yali alina okulayikaani akola, nakikike yali alina okulayikaani azzaako. Kati ng'amuga kasooke tukubire Musunda Laavu, oba naye asaana okulabulwa. Musunda Laavu oyinza omulabula, abantu bwe babeera mu mukwano tomala gamugamba nti mukazi we musezi. Oyinza okimugamba nti mukazi we musezi nga naye kennyini ekitambo kyamukwata dda, oba nga Laavu ali mu nnyingi. kankubira Musunda Laavu blaza wange, kati ng'amuga kansooke mukubire. Nze at least tetumugamba nti kya mukazi we naye yeetaaga jje obeeko ky'otunyonnyola nga naye awulira. Katukubire Musunda Laavu, maama bamukubira takwata. Ekyo tekyabatiisa nnyo. Muntu bamukubira essimu ng'ali biza, alabika alina byakola. Kaakati Musunda Laavu aba ali wano, olwaleero tannasunda ku Laavu, ali mu kusunda mulimu. Oliwa Kati nga muganda wasooka amubuuza ludda wajja akasiba, ng'amugamba wandikutte kkubo n'osooka n'ojja ewaka waliwo ensonga etalinda. Nze essaawa eno ndi ku mulimu. waliwo byenkwa N'amugamba sooka ojja waliwo ensonga enkulu telinda. Nze eno gye ndikoyo ento, nange omulimu gwe ndiko ssebo nsonga nkulu. iye bwejangu ogenda Kati ng'amugamba sooka ojje ng'asa bintu byakunsumbwasumbwa ebyo byantamatama ebintu byammwe. Musunda Laavu aganye. Nze ndi bize, ndi ku mulimu nkola, ndi wano nsunda mayinja, ate muwoza soko ojje waliwo ekiriwo. Saagala kuntawaanya, mimi iko mifanya kazi, ate kama wanasema simanyi kintu gani, sijui kintu gani. Bambi Musunda Laavu naawe ajjeeko. Musunda Laavu ajjeeko. Kati ono atandise okucamuka nga baddamu ajjeeko. Yabakoowa. Omusajja yenna bw'agwa mu mukwano n'omukazi mu famire mulina okumwegendereza oba okwongera okumukwata empola. Kati ono yeebuuza kiki kyalina okukola okutaasa muganda we, kubanga omuntu yenna bw'abanga annyikidde mu kigambo omukwano aba tayagala kuwuliriza bigambo by'abalala. Akanaafa tekawulira ng'ombe, aka Musunda Laavu tekagenda kufa, kagenda kuliibwa. Nga basalawo basooke bateeke emigugu mu nnyumba balyoke banoonye maama ludda wa waali. Ono nga bayingiza migugu. Kati ng'amugamba ogira oyingira munda, kansooke nnoonye maama tayo waali. Ono ng'ayitawo agenze kunoonya maama, agenze kunoonya maama. Munnange nga tudde eno waliwo abaana ab'obuwala bajja batambula mpola, bwe bagwira ku ono
kati basanze nayigaga muvawa nayigaga bava miyembe mama mubaina ebiseera bisinga bwolya nnyo ebintu bitandika okufaanana nayigaga ayagala nnyo emiyembe n'emiti awalampa naye kati alina engeri gy'atandise okufaananamu emboona ya ssejjembe wekiriwo ali kwenda saawa eno kati ng'abagamba waliwo ekiriwo twetaaga maama mumulabyeko nti nedda ye nayigaga ne munne mujye mugende munoonye maama omukobe bwe mumulaba mumugambe waliwo ensonga eri ewaka nange kangende nnoonye sayidi eno ng'adduka kunoonya maama baamunoonya nga bamulaba omuntu omukulu ayinza okubula n'otamanya wagye yakute n'otandika n'omunoonya ng'empiso oyinza omunoonya ne masepiki wonna kaakati yajja asooba n'akwata ekkubo n'alyoka ajje wa musunda laavu efirimu egenda mu maaso ayise manju nga ayingira mu nnyumba ewa musunda laavu mulamu we oba taliiyo naye amazima ge boogedde ku mulamu we gongedde okumutiisa kati kyova olaba ne mu nnyumba ajja amagamaga tewabanga maama baamulidde engeri maama gy'atayagala muwala ono ayinza okuba baamulidde yayita manju naggukira emiryango nga tayina gwalaba n'ayambala engatto ze neyeeyongerayo firimu egenda mu maaso weetegereze kaakati bakomawo ewaka ne nayigaga ali wano simulaba kiki nti maama abuze maama abuze kati ng'asooka mbuza ne maama kiki omwagaza ng'amuga mwana wange bino tojja bisobola zino ensonga zakususa emyaka kati nga yona yona gye mutambulira eyo temwina ye mwamuwulizaako wano oba wali tewali bano obadde bali miyembe kuva ku makya okalengera nkugambye bw'olya ennyo emiyembe otandika okulabika nga amatu buli ekintu kyolya ennyo kifaanana okitegeera bw'oba ng'olya nnyo enkoko ng'olya nnyo ensingo z'enkoko oba onuukanuuka buli kadde ng'olya ensingo z'enkoko olina okwegendereza buli bw'olya kyova olaba osanga omuntu naye nga naye agira naye ngaera aba afaanana ki ekyo kyali ennyo weegendereze kati tebaagala kulekeraawo okunoonya maama balina okumunoonya mpaka yabagaani mugende munoonye mulabe nga maama mumulaba tetulina kulekeraawo maama kumunoonya firimu egenda maaso weetegereze tunulira njagala olabe ekibuuzo kiri nti kikyebazaako maama baamunoonya n'abula kiki kyetunoonya ninaawe lwekyo olwo obuntu bwe tunoonya buli awo butonotono buntu simanyi naweyinza kukulagira n'obutegeera bumyufu obukola buli awo nabwo butonotono naye ekikulu sibumanyi nandi kuyambyeko obuntu twabukozesanga nnyo naawe eri ku kyalo nga tugoba abo abantu nga mubuje nga bigoba abo abasezi bagenda maaso banoonya maama bamunoonya maama abuze maama bamunoonyeza maama tebamulaba maama yalazeewa kyekibuuzo ekiri mu ddiiro firimu egenda maaso nagambye nga bulijjo eminze nkuweereza weetegereze bamunoonyeza ku ttale kwonna bagambye mbu nno bali basezi kati baba bamuseze nga maama bamuseze nga bamulidde amagumba baba bagayiyeewa nga byalinga eri wammwe ye mwali muzannya oba kale ebyo byogamba byalinga eri wammwe oli akugambye buli kimu n'obubonero obulaga byayogera n'obulaba
gyolaba buli kimu bakugambye bali baseze ate owakanamba oba baali kale tebali oba baali basera eri ewamu engabo yajja eno takyasera byonna osobola obinoonyereza n'obiwulira ebigambo byoyogera kennyini ono n'alaba ekintu ofudde kanaawe obadde ki ate obadde ki oli abadde awoza mbukirabika eno sibaseze ebigambo byo byogera ng'obiwagira ku lw'okuba obunafu bw'omutima ono bwasonga wali songa awo kiki nyinawo owenyinawo kiki naabwe mama awawawawawo obwedda tannalaba kumba wayimiridde irimu yino labajagali oba tewadduka kulira oyiga akameme kamukubye ogenda okwet omusezi abadde ayagala kutwala ki omusezi bagambye mbuno simanye ebyabasezi byakomeeri kati alabye akayiringu alengedde akayiringu kati wabadde ayimiridde nekajja kamusuna mukataasa kamusunye mukataasa akayiringu katuttewo ekifi bannange kitambo kikino kaka akayiringu kaako kano tekayina mannyo naye kayina omululu akayiringu firimu egenda maaso ekibuuzo kiri nti bigwera wa wetegereze tunuulira kaakati tukwate ekkubo ne tujja tudde ewaka oluvannyuma omukazi yatabukidde ddala ekitambo kitandise okkola yakanda ku kyegayirira ng'awulira akooye ebyobusezi bye yava nabyo ewaabwe ekitambo nga kimulemeddeko kimugaa kimujja kusera ojja kusera oyagala ogaana munange efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso ngajjayo ajjayo olubobo mwe muli amaanyi g'abajjajjaabe agamuyambako okusera banne nga teboogera bakusera ne bakulya ng'owulira bakumamirira omunnyo n'obutungulu nange mwami wange musundalaavu nkwagadde nnyo era neneegayira bajjajja bakusonyiwe naye munange tulina ebyobuwangwa byaffe musundalaavu munange ojja kunsonyiwa tugenda okusunda ebifi tugenda okusunda amasavu musundalaavu bagenda omusunda omukwano musundalaavu bagenda omusunda essava jja kiwulira efirimu egenda maaso nate nga bulijjo weetegereze tunuulire tabbu anti tutandise banange ogenda okwetegereza lengera obusezi lengera akayiringu kaako akayiringu kaakano ke katutte ekifi kyoli kamukutte mu kifi ono kinankani atambula nakyo bannange abakazi bano betuteeka ewaka olumu oba osaana noddeka nga tamanyi n'omulingizaako oyinza omusanga mu ddiiro ng'abuukabuuka atumbira mu bbanga ng'enkuyu gwe laba ekiri wano ono agenda
ono ye agenda kati yesaawa Musunda Love tuba tuli awo ogenda okwetegereza n'asooka zaayo. Musunda Love abadde awedde naye era tannagwa kuba tetumanyi oba akonkona beba ekika kyono be banonye nnyama tetumanyi. Ne basooka bamubikka ono n'akweka ekibbo ogenda okwetegereza ani akonkona nga mulamu. Munnange mulamu nga tetajja Musunda Love gyali kati nga mbuza Musunda Love aliyo mbutaliyo mbadde njagala Musunda Love lwaki kamulindeko atajja kudda kati apalapalanya ono ayagala kulinda ku muganda we ono awuza tagenda kudda kati wakudda kiro naye Musunda Love nga yakeranga ewaka. Olwaleero lwaki Musunda Love takomawo mangu? Musunda Love alwawo kati ngaganze kamulinde wonna wanaddira basi kumbe bamutegedde. Tujja kututtira famire yaffe nga tulaba ngajja nga bamwaniriza kati munanga nti era mbadde gambye taliwo wabandigenze n'omulaba enkyanjagala kwebaka kumba amugoba ayagala kusera. Musunda Love ali wali bamubikidde munku kati ng'amugasinza butamulinda nina kye mwagaza wano waliwo akayiringu akatuddeko ekitambo kya bano ono tamanyi nti waliwo akayiringu kumba ogenda okwetegereza. Shirati yuno Shirati tugenda mu lutalo kati kumbe nga tebannajja okuva ono lwe bamukunyudde ekifi mu kataasa ono yatandika kugenda maaso n'okulekani akola ki bayeeya n'agamba nti kati ekiriwo kyolina okumanya tugenda mu lutalo era ne bakwata omuziŋŋoonyo n'agamba naye bw'obeera ng'oyagala okunyweza omusezi omukuba omuziŋŋoonyo amaanyi ge ne gaggwaawo wabula olina okwegendereza kubanga aba ayinza naye okukuba ekitambo. Omukuba omuziŋŋoonyo naye nakuba ekitambo firimu egenda maaso. Kati mission babadde bagyetegekedde kumbona atudde akayiringu basi wetegereze onolera utaka tuzanyisa ab'ekitambo tuzanyisa we bakwatidde emiziŋŋoonyo gino nga mbuli eddagala. Shirati yaleeta pulaani ku kyalo gye twabeera n'amugamba nti ffe ku kyalo ekyo kitwabeerangako engeri gye tukimanyi nti kwaliko abasezi era ng'engeri eri emu ey'okwetaasa abasezi. Omusezi tasembera wali muziŋŋoonyo era bw'akulaba ng'ogukutte muli afuna obusungu ku ggumba kubanga aba amanyi nti ogenda mugwamu. Kati ng'amugamba kati amaanyi gaabwe gano obutakukwata olina okufuna empeke z'endandaali. Endandaali oziidi ng'amugamba olina okugaaya endandaali. Bw'ogaaya endandaali ekitambo tekikwata. Shirati ye kafulu w'okwata ebitambo. Ono bagambye mbu yasobola okiyoola kuba alina amaanyi. Yoola omusezi mukuba omuziŋŋoonyo n'agamba nti era bw'onoomukuba omuziŋŋoonyo ajja kuba asanyalirawo. Kaakati ggwe omire endandaali zimire
omusezi bwakuba ekitambo ajja kulowooza akukubye gwe weefule yeebase pulaani yonna baagibaze kati ng'onaamugamba olengera balabika baatuguddemu ng'agamba akayiringu kagende kalabe oba ebweru walirwa secure teteetaaga kutandika kusalaasala ono bifi ng'ebweru tewaliiwo security kumbe waliwo alingiza kirati pulaani yonna baagibaze ono kwe kutandika okubikula wali mu nkugo bwojja olaba nku kumbe we baatadde saawa yakutandika mikolo Musunda Laavu bagenda kumulya ne muganda we ono bagenda okutandika kale batusookere ku ono naddamu kumbe onazengulu alengera ono tannalengera nti emabega bwe balowoozeza ndi bamwebasizza najjayo omuziŋŋoonyo eddagala ly'omusezi muziŋŋoonyo kwata omuziŋŋoonyo bamukubye omuziŋŋoonyo liyebase ono ali bweru abaami n'abakyalo genda okwetegereza atunudde sayidi emu emabega eri gyatatunudde akayiringu gye kafubutuse akayiringu emabega we mugongo ono ayita muganda we Musunda Laavu musunda bambi musunda gwe naawe sunda naawe abulamu Musunda Laavu nadda engulu Musunda Laavu guno omutwe babadde bagenda guwuuta mu supu kumbe emabega akyuka fudde yagwa munda nga beekweka nga bayingira ekisenge munnaawe bamulese awo Shirati baleka awo Shirati balese wali akayiringwa nga tekayingira kayingidde ekitambo kwe katudde kumbe naagudde yeefudde agudde nadda engulu genda mumuli kalina amaanyi akayiringu kamukuba ejjaddu Shirati naddamu n'agweri kamusobodde kaagala balala bali mu nnyumba beekwesewa kyekibuuzo kati ono agudde eri bano kava oba mu kitanda wansi gye basirikidde mu kitanda wansi efirimu egenda maaso weetegereze mitawaana myerere mu nnyumba akayiringu nga firimu Emmys Productions nga bulijjo ekibuuzo kiri nti biggwerawa yo kumbe engeri gye baali balidde endandaali nadda amaanyi gali bagakuba tegakumalaamu nnyo osigala okyasobola kaakati yakwata ekibbo kyabwe kino kambaloge anti ekibbo kino bwe yakoleeza n'alyoka abakoleeza amaanyi gaabwe mwe basinziira akayiringu kali mu kunoonya bano bagudde kava mu kitanda wansi basirise kikindi sirika ono bw'amala okukoleeza akokyezza ekitamba akyokyezza akamagulu firimu egenda maaso kiki nti vaayo
olwayo kyakayiringu ne kaddawa. Akayiringu bakookeza akayiringu. Weetegereze ebinanka byonna amaanyi gonna ne bagookya ne bagamalamu. Bakyokyezza kiki ekitambo kyabwe kukwata omuliro. Akayiringu kaakali konna ne kaaka ne kasirira ne kaggwawo kasita baayokya mu kibbo. Akayiringu kasirira busiriizi. Ono avayo n'omuziŋŋoonyo kumba ate owakabiriiti yakoze dda. Kiki ekigenda maaso? Akayiringu bakookezza. Yagamba buli kimu kyali kiwedde. Yeshirate ogenda okwetegereza olwo nadda engulu. Kati ng'amugamba olaba ebintu byo bulijjo gukubira essimu oziggyako nga twagala kugamba nti omukazi gwe waleeta musezi. Kati olaba bubadde bugenda kukya nga bakuwuusa essupu. Twakugamba dda n'agaana egwe abadde amulidde. Yakweka emaali eyo. Kati yatuuka abewaabwe ne bagimusibako ne bamugamba wano buli omu agenda mu bufumbo tuba tulina okulya bbaawo kasitaba nga yakusooseeko. N'abawa amawulire amabi maama yamulya. Nazaala kye baamukola ye yamugwamu. Nazaala yayamugwamu yayagala kubiziika abyejjeko. Nazaala n'amusanga era ne bamukuba amaanyi maama agamutwala kanywa. Kale bano baagakaaba. Zino zonna ennaku ze banoonyeza maama nga tebamulaba. Maama nga yalugula muddo obulamu. Kale nno Musundalaavu kye yakola omukyala yamutwala Misinde. Kyova olaba bajjajjaffe baagereesa ne bagaatuwasa mayumba. Weegendereze lujja kiri owasizzaamu omukazi. Eno bwetyo beerabise tubaagala nnyo abankuumire.